No, era mbagambye amanya ganze rape mukyala Bindeeba omubwatsi. Omwami oyo mwagala nnyo. Tukitegeera to the extent nga we nabagamba if he's going to breathe. He calls you. He calls me. Hey. Babe, can I breathe? No. Bwemugamba tilinda ko ngagamba okay. Yeah. Bwemugamba breathe nga breathing. Kitegeeza sanze. Omukalize. Bakiwulira bweti wafiira. Bakiwulidde oba tebakiwulidde? Oba mukiwulidde. Preach it, sister. Ate ekyokubiri ne mbagamba. Buli ali eyo ng'alina omwana w'abinze. Ng'oli eyo olina DNA results. Yes. Nga ziraga nti wuwe. Mwete mulabirire. Muwulidde? Banaye. Mukwata omukolo otya? Bring the child. Bring the children. Bring the child. Buli ali eyo ng'olina omwana w'abinze. Binzo wange. Nga DNA results za Bindeeba. Bring the child. Mama leta omwana waliwo. Ne results zo omuganga n'omulaba. Wuwe. Leta omwana banaye. Nze ntandikira okulabirira mwana. Eno channel gye tuyita Kim Lee Tata Phoebe the Soccer World. Kakati njagala nga sinnagenda wala okusooka okwogera bwenti timbebaza mwenna ababeerawo bwobanga gwe muliko okusosa okusubscribinga bambi nkusaba nga gukusosa okujja wano osubscribinge. Waliwo ensonga mu video gye nakola wano ekwata ku rape. Abantu muvuddeyo ne mwogera naye nina abantu babiri benjagala okuddamu main n'abalala naye nina comments nadde nganya okuddamu okwogera ku nsonga eno naye nina comments biri zenjagala okwanukula. Ono asoose n'agamba nti what is wrong with her loving a person. Mutuleke ye Musibika Susan. Ate Nakamoga Chris na yabadde Nasali Christine yagambye nti obadde oyagala ayogeregwe ndozoba yadde ayagamba nti obadde oyagala ayagalegwe waddembe okuwaana baawe nga bwayagala ssebo. Njagala kubatereeza mwena ababadde balooza saayogedde ku rape ng'omuntu. Bwe naba njogera ku rape ng'omuntu eyo video nja gikola naye njagala kumala kulaba ye ebintu byayogedde nkyabikuŋŋaanyaze sooka simala googera soogera bwogezi naye video eyo gye nayogedde nabadde soogera ku rape nga omuntu. Pozi kansooke mbazannyire ka video kano kenavaako okwogera mbannyonnyole kiki nayogera. Nasali Christine ne Musibika Susan mwebale kubeerawo naye nakano njagala mukawulize musooke mulabe ka video kano. No, era mbagambye amanya ganze rape mukyala Bindeeba omubwatsi. Omwami oyo mwagala nnyo. Tukitegeera to the extent nga we nabagamba if he's going to breathe. He calls you. He calls me. Babe, can I breathe? No. Bwemugamba tilinda ko ngagamba okay. Bwemugamba breathe nga breathing. Kitegeeza sanze. Omukalize. Bakiwulira bweti wafiira. Bakiwulidde oba tebakiwulidde? Oba mukiwulidde. Preach it, sister. Ate ekyokubiri ne mbagamba. Buli ali eyo ng'alina omwana w'abinze. Ng'oli eyo olina DNA results. Nga ziraga nti wuwe. Mwete mulabirire. Muwulidde? Banaye. Mukwata omukolo otya? Bring the child. Bring the children. Bring the child. Buli ali eyo ng'olina omwana w'abinze. Binzo wange. Nga DNA results za Bindeeba. Bring the child. Mama leta omwana waliwo. Ne results zo omuganga n'omulaba. Wuwe. Leta omwana banaye. Nze ntandikira okulabirira mwana najja mmazeeko ngenda kufumba. Mfumbire ddala. Not even the children will make me know. Kakati. Now, ndozo wulidde bulungi. Ebigambo ebyo rape muntu ng'abantu abalala bonna. Rape asobola okwagala ng'omuntu omulala yenna bw'ayagala. Rape waddembe okuwaana omuntu we nga yenna bw'ayagala. So long as akikoze mu bintu bye ebirala nti bwe mba munoonyezaako munoonyaako nga rape.
bwenteekako TV yange nentega spark mba sigenze kulaba raping omuntu mba ngenze kulaba content eyakoleddwa Spark TV. So video yange teyali directed to rape. Nze nali njogera eri nation media, in fact not na Spark TV yoka, nation media. Nti program rape jakola, it is not a one man's effort. Ekolebwa abantu bangi, kuliko abasasi, kuliko ba producers, kuliko ba directors, kuliko ba n'abantu abangi. So mbazi zokulaba content eyakoleddwa abantu abo. Kakati bwe mbazi zokulaba program, a TV program, nensangako olwaleero enkya naluli okumalako omwezi nenkwata ogwokubiri nenkwata ogwokusatu nenkwata ogwomukaaga nga ndaba personal issues the presenter of that program kinennyamiza era mba nebuuza nti ba content creators ba Spark TV bali kuki producer bino byawandise kubanga script ebeerawo producer abeerawo kakati nti ensonga za rape nzinyiza n'okubanga gwempagira simuwagana kwagala muntu we nange ndi musajja we nfuna omuntu nga njagala nga rape bwayagala Bindeeba nange nsanyuka nnyo. However nze ng'omuntu abaddeko mu media kala akatono sandyagadde kuwulira oba kulaba a presenter presenting her home issues, her personal issues. Kubanga size ezandeese. In fact, waliwo eyagambye wano, Bamulabireko yagambye, yagambye nti program ya lugambo, muleke batuwe olugambo. Nekyo nakyo in fact negundi yakigaana. You see, teri program ya olugambo. Gospel is not good. Kati ate ne bweba kale ya lugambo tetwagala kuwulira lugambo lufa ku Bindeeba. Sagala kuteeka mu linnya lya musajja munange. Sagala kuwulira bifa ku presenter. In fact katika newale rape ne Bindeeba njogere presenter. Sagala kuwulira kujja for a program nendaba life ya presenter. Kyekiri kye nagamba. Presenter ne bwaba afiiriddwa tajja kujja ku TV tusobola omuwaamu kaalaawo ensaako n'awulira ennaku naye tetujja kwagala kuwulira kufiirwa kwe okumala ewiiki namba nga bw'atukaabira omanyi bambi nze nafiirwa omanyi bambi nze nafiirwa omanyi bambi nze nafiirwa omanyi bambi nze nawasa nze gwe baawasa nze boda gwe yatomera nze emmotoka yange nze gwe yagwa kabenje every now and then. No, ago si mawulire. And nze kinennyamiza nti tulina abaana abasoma amawulire mu institutes ez'enjawulo kati ate omwana nga gyali oluusi nga role model we yoyo kakati ye asoma yegomba presenter banenda kwogera erinnya erappi presenter kakati ate presenter gwe yegomba byebyo byakola kati omwana ono ajja kuva mu ssomero ng'amanyi ekyo kyekituufu which is wrong. Kati ate waliwo yagambye wano era mu comments wano nti babalonda bulonzi ku street saagala kyogera naye ne bwe baba bamulonda bulonzi nze sinenya wano soogera na presenter njogera ne media house nti media house bw'ebanga esiimye omuntu nti yajja ogikolera oba yasoma oba teyasoma erina okumuwa ebintu ethically ebiri ethical n'omulimu gwe. It is not ethical gw'okujja otunyumize obulamu bwo. Kati njogera eryo yadde agamba nti yandibadde ayagala gwe biki nze sinnayogerako
eri raping omuntu njogera ne media house nti bwotunulira comments ze nafunye abasinga program ebatamye lwaki lwecho so please nze nsaba busabi nti mutunule mu nsonga eyo kireme kutuuka kiseera nga bajja kuba lulina ninjogera nga nti it is as though Spark TV versus bajja ba rape mikwano abenganda ne bajja b'omuntu mubeetaaga ku TV kati so it should not be nze ndowooza saitime mutunule mu programu eyo ekole byeteekwa okukola kubanga nation media is a strong name naye ate erinnya ne bwe liba ddene bwe muba temukoze bintu era bisobola okugwa. WBS was a household name mu Uganda. Ani atalaba ku late night show. Fact n'erinnya lyali lyafa nga tebagiyita late night show nga tugiyita Straka. Batono n'abagiyitanga Straka twagiyitanga Straka. Walabye Straka? Where is she? Kitegedde. So sigwo soso okwagala, sigwo soso kola ku TV, nze sandibadde na mutawaana singa ebintu ebyo presenter abyogerera ku social media platform ye yonna, singa ali ku Facebook ye, singa ali ku Instagram ye, singa ali anywhere other than a national TV, nze sikiinaako mutawaana. Nedda omutawaana gwange gwavudde kukuba nti ekintu ekyo ekyogerwa. So bwebanga media house teyo kyogedde nze rape nkubuulira kyokola kikyamu. Ojagamba ngambako ngaani gwokola ludda wani yakusomesa. Nedda bwembanga sirina sente nompa nusu nonterawo 10 nonterawo n'emitwalo 5 ntegeera nti 10 gye mingi. Manye 5 gye mingi 10 lutono. Kakati tojja kutugamba mbu kyokola kikyamu. It is not ethical. Bwoba wasoma amawulire omusomesa wo dayakuweeko balance kubanga yakukotogera eyo si enkola. It is not ethical. Nze ate kino sikyogera nti nkulumba oba nkola ki. Nze ekintu kyokola, in fact I'm very happy okulaba nga waliyo abakyala abakyasobola okukkiririza mu babbaabwe nga rape bwokola. I'm very happy. Nze ndi musanyufu nnyo okufuna omuntu akyakkiririza mu musajja. Abasajja basinga batuvuma sente bwe zikubulako ne luba lutalo. Naye bwe tuba nga tulina abakazi nga rape abafiira ku babbaabwe, omukazi n'aleeta omwana noga nti gwe leeta nze ndere, nze I'm happy with that. Naye enkola yakyo nze gye saagala. Nze ndi musanyufu era I'm happy for mwami Bindeeba. Nze mwesiimisa okufuna omukazi akwagala mu ngeri ya rape. Bannange big up rape. Naye nze siri ku rape, nze ndi ku media house. Ekintu omwana ono kyakola kirungi naye akikolera wakyamu andi temumuyambye kubanga wamma rape. The world does not start with nation media and it does not end with nation media. Waliwo ababadde ku nation media ne bavaayo nga kati bali mu media houses ndala. Naye bwe banaakulaba nga gwe okola bwotyo, media houses endala tezijja kwetaaga. Who told you nti ojja kukola mu Uganda wokka? Bwokusanga raping ali ku BBC oba ali ku MTV base nga gyakola
kiba kikyamu no naye it can somehow hinder your chances okukola mu media house endala kubanga bano bo bakutte ne plastic gloves ate abalala tebajja kikola okitegeera you may be a family nga NTV tefaayo nga bakulabanga family naye abalala bayinza obutakulabanga family kati kyengaye nti however much nti bano bakulabanga family the world does not start with nation media and it does not end with nation media nze nkusaba dayo otunule mu bitabo byo olabe ekintu engeri gye kikolebwamu you have kujja nga tebabakkiriza social media pages go to your social media pages lumba buli gwoyagala because it is your personal life and it is your personal media platform but this is public so mbadde nsaba nkomekaawo naye nga mbeebaziza nnyo mwebalire ddala